nze obulamuzi nandibadde sibusobola ogenda n'otunuulira Nsereko kyayogera ng'olaba mutuufu kyokka n'otunuulira ne Bobi Wine naye kyeyayogera ng'olaba mutuufu kati nze mba kubeera mulamuzi amazima obulamuzi sandi busobodde kubanga omuntu yanleese omusango ngunaawoza ng'olaba mutuufu byawoza no naye ate agenda okwedifendinga ng'olaba mutuufu byeyedifendinga sooka owulize statement ya Bobi Wine n'eya Muhammad Nsereko weesalirewo wano wetutuuse anti nsonga za campaign buli omu waakutte afuba kulaba nga anyweza bano abanoonya akalulu k'obwa president teri ayina message eriwa ekyosabulamu bw'abantu no nkugambye omulimi w'emmwanyi you have over 2 million farmers of coffee bogamba tewali ayina message kati boogera biki boogera just kuyita kukubanga nze nkubuulidde nti there is a problem njagala owuliremu wano katono nnyo emu ku message ezoogerwa wano Bunyoro eno yandibadde Dubai ya Uganda eno bagita oil city uwema bagita oil city ne city zeno zonna bandibadde bazita oil city but that is just a name erlinya yoka look at the poverty tuyise eyo yonna mulabye enguudo zammwe bwe zifaanana mulabye amalwaliro gammwe bwe gafaanana mulabye amasomero gammwe bwe gafaanana bingi nnyo ebizibu bingi bye twandyogeddeko naye ebyo singa waliwo obukulembeze obulungi only the oil ali wano asobola okusolvinga ebizibu byonna tagamba our oil tagamba the oil of the people of Uganda tagamba the oil of the people of Bunyoro agamba my oil njagala okubabulira mikwano gyange until ne babandibadde nga bawa only 10% ezo zandibadde percentage ntono nnyo for the people of here nene 10% tebagibawa bagamba 1% ate nayo tebagibawa ate tebagenda kugibawa era ng'ogamba nti emesagi nafu kati kankubuulire obutamanya kibi nnyo omuntu okuba nga tamanyi ate nga tamanyi nti tamanyi. One, the laws of Uganda say all minerals in Uganda belong to the people of Uganda. However, communities will get royalties. Kakati bw'owulira omuntu ng'ayogeza omutwe nga mu mutwe gwe mwe muva ekigambo 10%. Golowooza omutwe gw'oyo nga liida guba gukola. Nga bwe yakiraba wa. Tannaba kusoma ndagaano ya agreement eya oil. Kubanga olina production sharing agreement. Olaba obutasoma nti kintu kibi nnyo. Bino beyogereta kibi nnyo obutasoma. I'm telling you. Kibi nnyo obutasoma. First of all, amafuta gano from extraction. Waliwo abajja ne bakola exploration. Bwe bakola exploration ne batunza bana bagenda okukola upstream be bagenda ogasima. Total ne sino. Kakati goli mu kugaba 10% of what percentage? Of what percent? Oyo omuntu eteranga mu studio wano kyovola bwatukola bubyo butafuta yagambye singa Bunyoro tamanyi eringa Dubai tamanyi because amafuta balina yeyo ne government tebawadde 10%. bayita village excitement ani ye kenyini eyakyogedde mwami Kyagulanyi alina village excitement. One, tali knowledge. Endagaano efuga amafuta eri government by the production sharing agreements ze mwasayininga ne Sinoko nendala nga temune extracting amafuta. Soko some production sharing agreement esoma ki tandikira ku tteeka lya Uganda ligamba ki ekisooka minerals oba ziriwa oba ziri mu Buganda oba ziri mu Bunyoro zirina ku benefiting abanna Uganda ffenna wamu si Bunyoro yokka. Rule number 1. However, to the host communities muziwa kye tuyita royalties. Kulaba Royalties mu nsi yonna tezirina we ziri 10%. ziri ku mmeka zitandikira ku 0% to 1%. Kuba royalty kitegeeza nkuddizaayo kakanzu ya omwami nga ali ku kitundu kino kubanga gwe mukuza twasima amafuta ate ezo tezijja wa muntu sekinoomu ziragawa. Kakati abagambye nti obugagga mwandibulabye wano. Yes, that is why they made an airport. That is why they made oil roads. Naye kati bino biva first of all mu kubeera nga muntu tamanyi
bino yogedde kubanga bw'omala okugaba 10% mu production sharing agreement Uganda ebeesigazaaki bakubireko mu ngalo emitwe egyo singa agaba 10% ya Bunyoro Uganda eba terina kubanga yo percentage ya Uganda yonna eriki eri meka buli baro bwe kuba aka 100% sasula aka pipeline to offtake okwevacuating amafuta kutuka ettanga percentage of this barrel two osasuleka abagasimi ulire ngalabi osigazaawo 30% ku 30% ogambye ogyeko 10% ojiwadde abebunyoro omutwe ogwo muba mulimu Uganda yonna esigazaawo 20%. takimanyi look at the law that we made. The law talks about sente zinaavanga mu mafuta za infrastructure mu ggwanga lyonna kakati ono abagambi nti amafuta ga Uganda yonna owulira obagaye nti amafuta ga Uganda gonna babaweeko 10% tonnaba na gasima naye ate same person yagaa nti tegajja kukola ki kusimibwa noonya gundi eyo kilipo eyo yagamba tebajja gasima noonya kilipo eyo tugende maaso nga bwenginoonya wano ono yagamba mu Uganda amafuta temujja kukola ki village excitement eri slavery mentality kakati yagamba nti temujja gasima yajja abaga nti mulina amafuta mangi no amafuta gali mu Uganda